Enkya ya leero Obwakabaka bwa Buganda we bwanjudde enteekateeka y'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga. Minisita wa Buganda akola ku nsonga z'amawulire ne Kabineeti Oweekitiibwa Dennis Walusimbi Sseŋŋendo ategeezezza akakiiko kano bwe kagenda okubeera n'obuvunaanyizibwa bwonna obw'okugutegeka. Agenda okukulira emikolo gyonna oba ssentebe w'emikolo egy'amazaalibwa ye Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa nga ye minisita ow'enteekateeka n'enkulaakulana mu Bwakabaka buno. Anaamyukibwa Oweekitiibwa Alhaji Dr. Twaha Kaawaase nga ye minisita ow'ebyenjigiriza. Era ku lukiiko olwo kujja kubaako n'Omulangira David Wassajja. Era kujja kubaako Omwami Godfrey Kirumira, mumanyi omusuubuzi mu kibuga omwo, n'Omwami Emmanuel Katongole owa Quality Chemicals, n'Omwami Fred Kiyimba Freeman, mumanyi abadde ali nnyo mu ttaffaali, n'Omukyala Lilian Kaddu nga y'anaabeera omuwandiisi w'olukiiko olwo. Ne ku mulundi guno wagenda kusookawo emisinde gi mu Bunabyalo egyatuumibwa Kabaka Birthday Run era nga ssente ezinaava mu misinde gino baakulangirira kye zigenda okukola. Akakiiko akaakola omwaka oguwedde kaakola omulimu mulungi nnyo era kasigaddewo nga kakulibwa oba ssentebe waako ye Mwami Robert Kabushenga. Ebyo ngo bitadde ku bbali Obwakabaka bwa Buganda bwateekawo enkola y'okukyala embuga buli kika nga ku mulundi guno ab'ensenene be bakiise. Bano bakulembeddwamu jjajjaabwe Omutaka Kalibala Nsiisi, George William Nsozi. Wano Kamalabyonna Charles Peter Mayiga wategeerezza ng'Obuganda bwe buyimiriddewo ku bika wabula ng'abantu bangi tebakyayagala kumanya ekintu ekibadde kizzizza Obwakabaka emabega. Abaana okuva omutwe bamanya nti n'ebika tusobola okubyeyambisa okuleeta enkulaakulana. Ajja kutegeera nti ebyekika tebikoma eri mu gundi oba mu sereebu, buno babeera basereebu. Amanya nti ebika musingi mukulu nnyo n'okwezima n'okwekulaakulanya. Kamalabyonna ategeezezza nga bwe Lwakutaano bwe wagenda okubaawo ekika ekikiika embuga okwongera okunyweza empisa n'ennono za Buganda wamu n'okumanya enteekateeka z'Obwakabaka. Abubakali Sserunyiigo, WBS TV, Mengo.